mulikayo mwenne Masaka babaddeyo ekibadde mu kooti mukirabye ekibadde mu kooti leero mukirabye tuli banyiivu nnyo ku bantu abeefuula nti mwe mumanyi nnyo okuwoza okusinga abantu ababadde mu misango gibaddewo opportunity ezita abasibe weeziri Honorable Shami Mumalende leka kwevuga sipiidi simati omulabye ng'alaaja n'ova ku musango naye ng'olemedde waggulu omusango tomanyi we gwatandika omusango tomanyi baani bagulimu otudde ku makya omulamuzi atuuse naye nga tosobola nakubira bagundi balala balina kuba ku musango ogwo mwana kati obadde ogenda kwogera ki bane mujje ebyobufuzi mu baganda baffe abasibe mujje ebyobufuzi byammwe mu baganda baffe abali mu ndeeyo mu makomera kati kikyowolereza omaliriza oswadde mwana tulina obusungu era niwamuntu otaba kuba muyizi bwotyo era wali ogenda okwebuukisa bwotyo n'ogwaba nti saleeka muli bwotyo bwe wali Malende nze nsirisa ebbanga ddene ebbanga libadde ddene nga nsirise bwene bwotyo wali omusango gwaba nti saleeka muli nga babakutte administrator wa president babakwatira ekamuli n'owabakyala nobeera musango wamaliriza ofulumya ogenze mwana ebyo byebintu byo kyogamba gwe tosakolako nga tewali kamera ababano balekedde busungu ki mmitima obalekedde obusungu nze njogedde n'edi mutwe eri emanju ng'avuddewo nga yagala nakkaaba mwana bane tukomye ebyobufuzi ebingi ennyo tukomye ebyobufuzi ebiyitiridde gw'onafuyize balooya baffe bonna olaga nti balinga batalina kye bakola tuyina balooya bawera 40 NUP oyagala tugamba nti bo tebafaayo Malende oyagala tugamba nti okuva lwe bakwata abaana abo nga bali munda balooya baffe ab'ekibiina oyagala kuŋŋamba nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asirise ku nsonga y'abaganda baffe abo okedde mu kooti saa 12 ana mwezi uli ku kooti oyingidde otandise okubikula empapula z'otayinaako idea yonna ky'otalina ky'otamanyi baganda bange muleme kulowooza nti ate wano ate tuyitiridde nnyo oyimusa omwana omukisa gwe weeguli oguyemu amazzi lwa byabufuzi mwana baganda bange ffe bibasibyeko mu makomereyo tulumwa emitima giba gituluma wano njogera ku muntu yali abaddeko emabega w'emidda ng'osuze emabega w'emidda owulira ng'olumwa buli lwajja mu kooti tubadde n'essuubi ly'abaganda baffe olwaleero lengera ebintu by'okoze mu kooti mwana okuva luwadde wano bagamba bameka bewakajjayo bino biralamu Mbudde Masaka nga basibe batuwadde order tebakwetaaga nno omusango gwabwe baganda baffe ffe be bakwatako ne tugenda emidda birala tuteeke politics aside tuteeke simanyi tiimu gundi simanyi tiimu woyo tulise wali tunuulira eddi muntu alina obulumi oyimiridde musango tomanyi naye baguyita tomanyi oba bakola ki tomanyi oba bakwata ddi tomanyi toyina kyotamanyi tomanyi kintu neki wagenda mukomere eddi mutwe yagamba batya bakugamba kwatagana ne kanso muyizi gwoyagala kubeera mulamuzi asukulumye ennyo tusima amateeka wagakola tuve mu kuzanyira misango gy'abaana tuve mu kuzanyira misango gy'abaganda baffe nga tugiretamu ebintu ebitategerekeka olabye rop kwegamba bakubuza abantu bonna ne bafuna mixed feelings mu kooti buli omu kyemuwaddeko nagani kyekigenda mu maaso twavudde e Kampala nga lugendaga muntu tuzitegeke otuse mu musango oyimiridde bakubuuza ebintu oli kuti my lord please abaana balina family mwana
nze nja byogera batya omanyi nsirise ebbanga ddene mbawaddemu obudde nga mujja mwogera nga nsirise Malende kyekyali ekamuli Malende kyekyali ekayunga sijja kwa details mbadde nkusaba ku lw'abaganda baffe tugenda mu protest vote ababana tubeetaaga mwana gy'omuzannyo omusango gw'abakyali baffe gy'omuzannyo mu musango gw'abaganda baffe mbagaliza bye munjagaliza. Saying Council Kaziwe has been in this matter way before you. No, it's me. What I'm saying that apart from you wanting to stand up, Kaziwe should be able to stand and fight. The fact that you have just got instructions. My lord, I'm the one with all the documents, my lord. So don't plead the notice today, because then you're ready. My lord, I collected them this morning because I came here very early. Because Kaziwe has been ready since March. Other than you insisting on having what instructions today, it is not necessary because Kaziwe is in court. My lord, in that case, then I'll leave him to present this and then I'll come here. But don't talk about the instructions today that I'll make mistakes because No, I'll not make mistakes, my lord. It's not about the mistakes, my lord. There are people here who have been in this matter well longer than you. My lord, it's not the mistakes, my lord. I didn't allude to that, my No, lord. I'm not writing that, but you just got instructions. It's okay, my lord.